sente. Akwatidde ekibiina ky'NUP Bendera ku ntebe ennene y'obukulembeze mu kalulu akasembedde ak'omwaka 2026 Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine olwaleero abadde mu bitundu eby'ekibuga eky'Embalala ne disitulikiti y'Embalala okutwaliza wamu gy'agenze okunoonyeza akalulu akanamutuusa mu ntebe y'obukulembeze mu kalulu akajja. Kyagulanyi Ssentamu asinzidde eno n'alyoka asuubiza abaayo nga bw'agenda okukola ku nsonga amalwaliro agali mu mbeera embi, ensonga y'ebyenjigiriza, ensonga amakubo agakyali amabi mu bitundu bino singa bw'ati anaaba akwasiddwe obukulembeze okubeera omukulembeze wa Uganda mu kalulu akasembedde. Amasomero mabi, amalwaliro mabi, obwavu buluma abantu ate nga kiri everywhere n'ekiruula gye kiri nebwe bakikuteekamu gyokyawe abantu abatali ba tribal. That is the only way basobola okufuga. Ekyo bakikolanga ne mu slave trade banange temuwulira bubi abantu b'omwankole. Yes, the love that you have shown eno generation ekifaananyi kye mulase kikino ekifaananyi n'abaana b'e Busoga kye batulaga n'abaana b'e Rango kye batulaga n'abaana b'e Karamoja kye batulaga. This is Uganda, this is a new Uganda. You are the new Uganda. Mwetero Mulanga basebo ne banyabo nebana nyo mebalirezala neze chenjagalo bagambe kisingo bukulu. We must conquer the curses of the past. Abasajja abakulu abatufuze bwe batyo bagezezaako okututeekamu hate yaabwe eyedda because that is all they do. Kyokka oluvannyuma wabaddewo embeera ey'okusika omugwa wakati w'abawagizi ba Robert Kyagulanyi Ssentamu awamu n'abatwala ensonga z'ebyokwerinda oluvannyuma lwa poliisi okwagala okuba nga beetelemesa Bobi Wine okutuuka mu kitundu wabadde agenda. Embeera eno eviiriddeko n'abamu ku bawagizi b'ekibiina ky'NUP okuba nga tebayoolebwa era nga wabaddewo okuwanyisiganya ebisongovu n'abatwala ensonga z'ebyokwerinda oluvannyuma olw'okugenda mu maaso n'okuba nga tibe batyo abanenengana n'abawagizi b'ekibiina ky'NUP. Embeera etaddewo akaseera akazibu mu kitundu kino. Kaakati okusinza ku Robert Kyagulanyi Ssentamu agamba nti waliwo abamu ku bawagizi b'ekibiina ky'NUP babadde atambula nabo abagumbiddwamu obwala. Ate ye anoonya entebe ey'obukulembeze bw'eggwanga Uganda. Robert Kasebante olwaleero abadde mu bitundu ebya disitulikiti y'Obutalejja asinziddeyo n'ategeeza nti omusaala ogw'abakozi ba gavumenti singa n'akwasibwa obuvunaanyizibwa ng'omukulembeze agenda gukendeeza kusobole okuba nga teguyamba abantu ba bulijjo okusobola otuusibwako obuweereza. Kasebante ategeezezza nti kyewuunyisa okuba nti woofiisi ya gavumenti ebeeramu abakozi bangi ekintu kyagambye n'okuba kwonoona nsimbi ez'omuwi w'omusolo era ng'ono Bunambiro ategeezezza nti abantu mu bitundu eby'Obutalejja basaanye okusobola okumwesiga abeere omukulembeze addako ensonga zino zonna asobole okuzigonjoola. Akasajja kagambye kagenda kusiba ba RDC bonna kagenda kubagoba esente ze babadde batwala kazirete kazituwe. N'ekirala ababaka ba palamenti bonna ngenda kendeeza ennamba amabulire buli mbaka wa palamenti afune miliyoni 46 mwezi n'otuuka mu disitulikiti emu ng'erimu ababaka ba palamenti bana ng'erimu ababaka ba palamenti bataano babayamba kikuzi n'enfuufu ne musiibamu ja buli ssaawa. Akati walujja buyinza ngenda kendeeza omubaka n'omuwendo gw'ababaka ba palamenti buli disitulikiti njagalamu omubaka wa palamenti omu ezo esente ze babadde batwala zirete ekikole kiri akatuliza oyo omusajja mumanyire Museveni oyo omulaba ayina bamani pulezidenti adviser manyi abamuadvisinga naye bonna bamuyamba ki bibeera kubatibikuziga nga bifuma bantu. Poliisi mu disitulikiti y'Iganga mu Busoga y'Obuvanjuba etubuulidde nga bwekutte abantu bana bagiyambeko mu kubuuliza ku bigambo okuba nti bano babadde emabega w'okutambuza ensimbi ez'ebicuppuli mu bitundu bino nga bagenda bwe batyo beenyiga n'omuze ogw'okunyaga abantu ba bulijjo. Abakwate kutegerekese nga kuliko Issa Abiri Juma ono nno nga yakazibwako eri amagezi myaka 30 egy'obukulu era ng'ono omutuuze okuva mu bitundu ebya Buwengi Town Council mu disitulikiti y'Ejjinja. Omulala ategerekese nga Shafiq Mwitirire wa myaka 22 ono naye omutuuze okuva mu bitundu ebya Buwengi Town Council. Baddaagawa Michael w'emyaka 24 musiisi wa Chapati ava mu kyalo ekiyitibwa eky'Ekawete mu Town Council ena mu Ngalwe mu disitulikiti y'Iganga n'omulala ategerekese nga Augustine Nyenda Isaac ow'emyaka 30 omutuuze okuva mu bitundu eby'ensinze mu Town Council ena mu Ngalwe mu disitulikiti y'Iganga. Omwogezi wa poliisi okuva mu kitundu ekya Busoga y'Obuvanjuba Afande Michael Kasada akasizza bino byonna n'ategeeza nti bano bakuyambako poliisi okw'olugwayo ogw'okubuliza ku nsonga eno. Aliyo ekikwekweto kitwakoze nga kiva ku mawulire ga Bukeesi era nga kino ekikwekweto kibaire mu kugema abaire balimba abantu nti balina dola nga ate biba bicuppuli bya dola nga ate n'omuli n'okubanaga mu Town Council yena mu Ngalwe disitulikiti y'Iganga era abantu bana bageme tube tufuna agalaga nti eriyo ebikolobero ebyo bikolebwa omuli ogaba esente litali nto nga balimba ati da dola ya America ate n'obunazi obw'esente sawa da berenga 7 twagemeire bana abakulembera ekikunso
kibuuzo kino ekyabanazi. Abantu abatera okunagibwa mu mbeero tino balimbibwa nga bava n'ewala ne Kampala bavaayo nga balimba nti baida kubakyusizaamu sente ya dola ku sente ntontono edda wano bamaliriza nga bafiirirwa sente kamaala. Kaakati Michael Kasada atubulidde nti embeera eno ebadde etera okulabikira mu bitundu eby'ebiwagi mu disitulikiti y'e Kamuli era ng'abamu ku bavubuka abadde bagenda benyigira mu mbeera y'okufera abantu abulijjo nga balina ensimbi eza dola kyokka oluvannyuma ng'ensimbi zino za bicupuli ng'ekiruubirirwa kyabwe kibadde kyakunyaga abantu abulijjo wabula kyewuunyisa okuba nti bongedde okusaasaana ebitundu eby'enjawulo abatuuse Iganga Mayuge n'ebitundu ebirala. Bino ebikolwa ati n'ogusooka kuba n'esayidi d'ebuwagi yona eriyo abantu babaire nga bawaako nga banaga babaako ne bebawaako era ojja okola oti mu kifo ng'ekyo okutolamu amawulire amatuufu ku bantu abo kiba kizibu mu kuba abamu ku bo bona bakifunamu. Kino kibaleetera okuba nga basobola okukola ebintu byaibwe ng'ezira abakoba n'abaali bayire bakoba ki bakoba bona bafunamu. Tukayiga abandi abali ku lisiti yaabo betwidinga bakyamu mu nsonga eno abandi bali mu Kirayigero mu disitulikiti y'e Mayuge ne mu bitundu ebindi aye twendo bakakasa nti bonabona abenigira mu bikolwa bino biyida kubagema. Omuduumizi wa poliisi mu ggwanga Uganda Afande Abbas Byakagaba akoze enkyukakyuka entonotono mu basirikale era ng'abadde omwogezi wa poliisi okuva mu kitundu eky'omu Kampala n'emirira n'Afande Patrick Onyango bamuzizza ku kitebe kya poliisi enaggulu mu Kampala ate nga Lameka Kigozi asindikiddwa mu bitundu eby'ewamala ng'omwogezi wa poliisi olwo omwana omusoga abadde mu bitundu eby'ewamala ng'omwogezi wa poliisi Rachel Kawala n'aleetebwa mu bitundu eby'omu Kampala n'emiriraano awabadde Afande Patrick Onyango. Kawala oluvannyuma olw'okuweebwa omulimu guno n'oluvannyuma olw'okuweebwa ekifo kino asobodde okuba nga bw'ati ayogerako eri bannamawulire n'alyoka ategeeza nga bw'ali omusanyufu olw'enteekateeka eno era asuubiza nti emirimu agenda kuba nga bw'ati agitambuza bulungi. Kawala ategeezezza newankubadde wabaddewo okusomoozebwa okutonotono kwagenza asanga bukyanga afuulibwa omwogezi wa poliisi okuva mu bitundu bino wabula asuubira nti emirimu gigenda kwongera okuba nga gitambula obulungi ng'akolagana bulungi n'abasirikale banne awamu ne bannamawulire okulaba nga bannayuganda basobola otuusibwako obubaka. Abamu ku bakulembeze b'ekibiina ky'NRM mu kibuga eky'Embaale bategeezezza nga bamaze okubaga ekiwandiiko kye bagenda okuwa ssentebe w'ekibiina mu ggwanga Yoweri Kaguta Museveni byabuulwa avuganya ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga Uganda banaaba nga azze mu bitundu bino eby'Embaale ng'ennaku z'omwezi 10 ku lunaku olwa bbalaza ng'agenda okunoonya obululu mu bitundu bino kye bagenda okumuwa asobole okugenda maaso n'okuba nga bw'ati abayambako ng'abalimi b'ekirime eky'emmwanyi ku ngeri y'okubawa ebyuma okulaba nga bwe batyo basobola okwongera omutindo ku byuma ku mmwanyi ze balima. Okusinziira ku Lydia Wanyoto yakwasibwa kkaadi y'ekibiina ky'NRM okuvuganya ku kifo ky'omubaka omukyalo w'ekibuga eky'Embaale asinzidde mu lukiiko olunaku olwaleero n'ategeeza nti ensonga nnyingi zisoomooza abalimi kyokka nga beetaaga okusobola okwongera omutindo ku kirime eky'emmwanyi okulaba nga bakifunamu. Tuli balimi tulimanye emmwanyi naye bayongeramuko ku sayansi mu mmwanyi kakati tufuna endokwa ezivaamu ensigo ennungi oba zivaamu ebibala ebirungi oyinza nga omuti gumu guvuddemu endebe 3 oba 4 olwakuba nti mu sayansi gwe bakwatamu twafuna ensigo ennungi ey'emmwanyi n'ebigimusa. Kakati tulina emmwanyi ate ebbeeyi nnungi kati ffe twagala gavumenti era kirina manifesto etukwatireko etufunire ebyuma bikalimagezi ebyuma ebyongerako omutindo gw'emmwanyi nga kyayita ne value chain yonna nga ntuufu. Kaakati Odu Hussein onono nga yakwasibwa kkaadi y'ekibiina ky'NRM okuvuganya ku kifo kya Mbaale Northern Division asinziddewo n'ategeeza nti Pulezidenti Museveni bw'anaaba nga azze mu bitundu bino abantu babulijjo bonna basaanye okusobola okujja okuwulira obubaka bwe kubanga bukulu nnyo obw'enkyukakyuka n'okulaba ng'ayongera okuba nga bw'atyo abantu babulijjo abazzaamu essuubi ku ebyo ebanyigiriza. Mwena mujje muwulize mukama waffe kyagamba tegeere puroguramu ki oba bisuubizo ki oluvannyuma mujjukira yasuubiza PDM kisanja ekya 2021-2026 PDM abantu balowooza tejja kujja naye yiyo yajja era ekisuubizo ekirala ekyalimu ekyamaanyi kyali kya myoga n'ebirala job creation ye yali focus ne manifesto eno ng'oggyeko biri ffenna bye tumanyi bye twettanira nti twetaaga enguudo twetaaga amasanyalaze n'ebirala focus eri ku job and wealth creation era ng'agenda kinnyonnyola bintu ki